kano olunaku lwayo tugenda kulaba omukyalo oba omukazi ddi lwabeera n'amazzi amangi. Abakyala abasinga tebamanyi ddi lwe babeera n'amazzi mangi ne lwe babeera n'amazzi amatono, oba ddi w'obeera omubisi ennyo ne ddi lw'otabeera mubisi. Nti omukyala ebiseera ebisinga abeera n'amazzi mangi naddala ng'aludde okwegatta. 100 ku 100 omukyala yenna bw'aba aludde okwegatta naddala bw'aba tabaaba na mazzi abeera n'amazzi mangi. So gwe omukyala bw'obeera ng'olina ekizibu ekyo ekyokubeera nga tobeera na mazzi gamala bulungi ebiseera ebisinga, kirungi obeere nga teweegattagatta nnyo, nti osobola okweprogramminga n'omanya nti nze mu wiiki nja kwegatta omulundi gumu oba nja kwegattanga oluvannyuma lwa wiikisi 2 oba oluvannyuma lw'omwezi. Naddala abo ababeera n'abasajja baabwe nga temulabagana osobola okukikola bw'otyo. Era omukyala buli walwawo okwegatta awooma, abeera awooma nnyo. Sigambye nti abeegattagatta baba tebawooma nnyo, naye ono alwawo okwegatta ebiseera ebisinga abeera awooma. Nti lwaki? Nti aba n'amazzi agamala, kuba ne bagamba amazzi kikulu nnyo mu nsonga yaki, mu nsonga y'okwezina. So abakyala abalwawo okwegattagatta ennyo basangibwa nga bawooma nnyo kubanga baba n'amazzi agamala. Ate nakugamba nti buli omukyala w'olwawo okwegatta emmanayo ekola ki? Ekomawo nebeera tayiti okusingako kuona ebeera yeegattagatta buli ssaawa. Ensonga endala ddi omukyala wabeera n'amazzi nga mangi. Abakyala abasinga babeera n'amazzi nga mangi bwe baba banaatera okugenda mu periods during ovulation awo. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga amazzi gatambula ne feelings. Nti omukyala waba agenda mu nsonga ze abasinga aba ne feelings nnyingi ez'okwegatta kulwokuba nti eggi liba linoonya enkwaso lisobole okubeera fertilized. Kati ebyo ebiseera abakyala babeera ne feelings nnyingi, kiregeeza era aba n'amazzi mangi. Buli omukyala wabeera ne feelings nga nnyingi ebiseera ebisinga aba n'amazzi. Era ojja okigenderere nti abakyala abataba na mazzi ebiseera ebisinga era be baba bataba na feelings za kwezina. Naye omukyala bwe wabeera ne feelings still aba n'amazzi. So n'olwekyo abakyala abasinga baba n'amazzi mangi bwe baba bagenda mu nsonga nga banaatera nga babulayo ennaku ntono. So n'olwekyo mu abaami ayagala omukyala ayina amazzi abangi oyina mupimira mu ebyo ebiseera. Oyina mupimira mu ebyo ebiseera ng'agenda mu ki? Ng'agenda mu nsonga. Oba oyina kufuna oyo aludde okwegatta. Oyo aludde okwegatta nti aba naki? Aba n'amazzi mangi ebiseera ebisinga. Ddi omukyala wabeera n'amazzi amangi. Abakyala abasinga kino nno tebakimanyi nti omukyala yenna atanywa bulungi tabeera na mazzi bulungi. Nkiddamu, omukyala bw'obeera tonywa bulungi toba na mazzi ga mu kisenge bulungi oba toba na mazzi mu mumanayo bulungi.
nzize mbagamba ebiseera ebisinga nti abakyala tuyige okunywa. Omanyi lwaki bano abakyala abamiitinga abasajja once in a while bawooma? Kubanga yeetagetinga n'amanya nti weeks 2 maaso nja kubeera meeting omusajja wange, n'amanya nti mu nnaku 5 ngenda kubanywa nnyo, nti ngenda kubanywa nnyo amazzi oba juices oba ki. Omukyala yenna w'omala olunaku nga tonywedde nemmana ye bankalu, kkiriza gaana abasinga obungi. Kyova olaba abamu bagamba nze leero wenywedde nnyo omwenge amazzi gabadde mangi because onywedde. Tutegeerekese. Kyova olaba ate abanywa walagi tebaba na mazzi, otuuka mu bulingo oli mukalu kulwaki? Kubanga walagi akukaza. Naye abakyala abanywa obulungi baba n'amazzi. Abakyala abatera okulyalya ku bbumba baba n'amazzi, kubanga ebbumba lirimu ekirungo ekikuleetera ku omukyala okunywa ennyo amazzi. Tutegeerekese. Mulimu ekirungo ekireetera omukyala okunywa ennyo amazzi. Kitegeeza buli wonywa ennyo ogenda kuba n'amazzi g'omu kisenge. Era omukyala ddi lwaba n'amazzi? Ye lwanywedde ennyo amazzi ge. Nti w'omanya nti ogenda kwegatta, mala olunaku lulamba ng'onywa bulungi. Mala olunaku lulamba ng'onywa bulungi, ojja kubeera n'amazzi. W'omanya nti ogenda kwegatta, mala olunaku lulamba ng'onywa juice, ng'onywa ebintu ebyokunywa, ng'onywa amata, ng'onywa yogati. Kyekiri kye bagamba nti Abanyankole baalinanga amazzi kubanga baalinga banywa bulungi. Anywa bulungi amata, si mata ge galeeta amazzi, wabula ekintu kyonna ky'onywa obulungi kireeta amazzi. Era ddi omukyala waba n'amazzi agamala? Omukyala aba n'amazzi agamala senga akamwa ke kaba kabisi. Teriyo mukyala abeera mu kikolwa eky'okwegatta ng'akamwa ko kakalu n'oba n'amazzi mu kisenge. Nkiddamu, teriyo mukyala abeera n'akamwa kakalu mu kiseera ky'okwegatta n'aba n'amazzi mu kisenge oba n'aba n'amazzi mu mana. Omukyala yenna we baba nga bakwebaseeko ng'akamwa ko kakalu ne wansi oba mukalu. Nabagamba akamwa ne wansi bikwatagana. Ky'omukyala w'oyasama nga bakuzina n'oyasaamirira nnyo ng'owoggana, ne wansi waba waasana. Omukyala nti w'obunira bw'oti ne wansi waba wabunidde. So abakyala baba n'amazzi agamala mu biseera by'okwegatta senga aba asobola okukuuma akamwa ke nga kabisi mu kiseera ky'okwezina. Akiwakana kigezeeko. Olina okuba n'amazzi mu kamwa, kye twandiise akamwa okuba akabisi, okubeera n'amazzi wansi. Tutegeerekese. Kati ddi omukyala waba n'amazzi agamala oba amangi? Omukyala abeera n'amazzi agamala oba amangi senga obeera omunoonyeza bulungi ng'omutadde mu mbeera y'omukwano oba y'obwagazi, ng'omubiri gwe gwetadde. Abakyala abasinga babeera n'amazzi agamala mu kisenge.
oba mu mana zaabwe senga omubiri guba gwetadde bulungi. Kyova olaba ebiseera ebisinga omukyala gwe bagwa ebbakuli aba n'amazzi mangi nti erina kyeyambako omubiri guno okweta. Era kyova olaba abasajja abasinga abakuba akakyabali bakka wansi nti n'asobola okusooka okutta omubiri gw'omukazi ono ne gufuna obwagazi bwa waggulu n'aba ng'asobola okuba n'amazzi amangi n'ayooka amukuba akakyabali. Ndowooza tutegeerekese bulungi. N'olwekyo abakyala abasinga baba n'amazzi mangi senga omubiri gwe guba gwetadde bulungi mu biseera by'okwezina. Naye omubiri gw'omukazi ebiseera ebisinga guba tegwetadde bulungi, abeera mukalu. N'olwekyo abaami abakyala bammwe mufubenga okulaba nga tonnamwebakako. Fuba okulaba ng'omuteekamu obwagazi asobole okubeera n'amazzi agamala bwe muba nga mwegatta. Subscribing, liking. Yeah.